Yes, wenjogerera oli ku Yogi Update Civic osinzidde okubanga otuuliza gwe mukwano gwange ali eyo. Embeera ya bunkenke. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo kye likoze amagye g'eggwanga erya Rwanda abayekera ba M23 saako n'abanywanyi b'eggwanga lyaffe Uganda. Enkoko baana. Tugenda kubanga tukutunulirizaamu ku bitonotono by'osaanidde okumanya ag'omunda agali mu Democratic Republic of Congo. Oba oliawo gobadde tomanyiiko, gobadde obuusabuusa amaaso gwe mukwano gwange ali ampuliriza anti wano wokawuka osobola okugajja ag'omunda. Oli ku Yugi Update TV gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola otweyungako. Amagye g'eggwanga gasazeewo gateekeko kakokola tondeka nnyuma gagamba ewannyo waawo akutemyako taba wambazzi. Kiki ekiyinza okuba nga kibaddusa mu ggwanga erya DRC? Bagamba ekijja si muntu. Bagamba ekijja si muntu gwe mukwano gwange ali yampuliriza oluvannyuma lw'amagye g'eggwanga lino erya DRC okubanga bbanga lyonna libadde linyoomebwa naye okusinziira kubadde bigenda mu maaso n'olutalo lubadde lugenda mu maaso lubawadde ekyokuyiga kinene nnyo, lubawadde experience, lubawadde tactics. Era Felix Tshisekedi takyesigama nnyo ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Jjukira nti bululi abadde akola kyayagala olw'ensonga nti yalina amagye yagenda maaso n'omulwanirako. Naye okuva Tshisekedi we yasayininze endagaano n'eggwanga erya Amerika ebintu byakyuka, equipments zakyuka, training tactics zakyuka, bamuweera ddala ziri enzibu nnyo. Lwaki? Kubanga Trump akimanyi bulungi nnyo singa alagaya n'anafuya amagye g'eggwanga erya DRC ba investors ne kampuni ez'Amerika zagenda okuba nga aseetinga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo zizijja okuba mu katyabaga. Kati wuliriza, Amerika wagenda mu maaso n'okubanga aseetinga projects mu ggwanga lyo ate si mulimu gwo bikuuma, guba mulimu gwo gwe munnansi. Kati yakimanya nti eggwanga lya DRC amagye gaabwe manafu nnyo nga kyalina okukola kwe kugayiwamu ba trainers basobole okuba nga batraininga amagye gano ag'eggwanga erya DRC gasobole okuba nga gakekesa emmundu saako n'okubawa ku equipments ez'amaanyi ezibadde nantalabikalabika omuli warkare drones, omuli tanka, omuli emmundu ekika kya M16 basobole okuba nga bazikozesa bafugaze omuyekera wa M23 abaakingibwa amagye g'eggwanga erya Rwanda wamu ne mwami Yoweri Kaguta Museveni agali mu kimugunyu. Nagambye gwe atanatweyungako kirira bukkirizi wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako. Kakati amagye gano gatutaddeko kakola tondeka nnyuma ng'ekijja si muntu. Jjukira bukyanga mwaka guno gutandika omujaasi w'eggwanga erya DRC azeeyolesa amaanyi ag'ekitalo n'obukugu mu kukozesa ebyokulwanyisa era nga bagenda maaso n'okukozesa drones nga batagetinga enfo z'abalabe baabwe abayekera ba M23 ezimanyikiddwa ennyo nti zino za Paul Kagame nga bagenda bakozesa sisitimu eno ey'okkuba ebirombe by'obugagga byonna saako n'okutagetinga amayumba g'aba militant commanders ab'eggye lino erya M23. Kakati embeera ng'ebagagidde Paul Kagame ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. Jjukira nga bukyanga bitandika nga tugenda nga tuli mu April 2026 embeera mu Democratic Republic of Congo naddala Eastern Region ng'oggyeko ebigambibwa nti nabayekera bano babaakingibwa amagye g'eggwanga erya Rwanda. Akabinja k'abayekera bano kagenda mu maaso n'okubeeramu confusion esukkulumye ennyo nga reports ezifuluma zisuggestinga nti abayekera bano aba M23 bagenda mu maaso n'okuwithdrawinga okuva mu Northern Kivu positions nga April ono mu mwezi guno gwe tulimu mu April omwezi guno nga guggwako gwe tukubye olukwe mabega kizze kigambibwa nti abayekera bagenda mu maaso n'okuba nga bawithdrawinga bakola reallocation bava mu bifo bye baali bawambye mu territories mu Northern Kivu position zonna zonna ezibadde zimanyikiddwa nti bano bye beekwese. Lwaki baakikola? Bye tuddirira okumanya gye bujja mu maaso awo. Kyokka akagaluupu k'abayekera bano bo tebaagamba nti nno bali mu kuva oba mu kuwithdrawinga. Nedda. Baagamba this is what we call a tactical rotation. A tactical rotation.
rather than a retreat nga March 2026 ba prisoners baliriizingibwa okuva mu bayeekera ba M23. Ekyewuunyisa nnyo eggwanga kyewuunyisa ne ba mediators abaali bagenda maaso n'okukola summities n'okukola peace talks agreements n'abayeekera bana ba M23 kubanga kyali tekibangawo gwe mukwano gwange ali ewe ampuliriza. Wabula mu kutandika okubanga bakola rotation kyalowoozesa bo bagamba bayekera mbu kino kireme kulowoozesa amagye g'eggwanga eryalwana nti no tutreatinze tudduse muleme kubeera mu great confusion. Kati abayekera bano kye baakola bagenda maaso n'okuba nga bakyusa enfo zaabwe. Lwaki? Baakimanya nti Omumerika kamaze osayininga ddiiru n'eggwanga erya DRC agenda bawa ebyokulwanyisa eby'omulembe ebitagetinga mainly places mu coordinates ze balimu. Baakimanya nti bagenda soma coordinates basobole okuba nga babateekako obulumbaganyi. Kati kye baakola kwe kutandika okukola okwaloketinga ebifo. Baakola rotation ne beetooloola ne bava mu bifo ebimanyikiddwa mu positions bamanyiddwamu saako n'ebirombe ne bagenda mu bifo ebirala. Oba confusing obulungi baatayo ko ne kuba political prison ne ba prisoners of war okusobola okubalaga nti nno ffe kirabika twamuse tukottemu obwaffe tugenze. Oba okategeera akantu ako. Kakati okuva olwo ebikolwa bino ebyakolebwa byalowoozesa abayeekera bano nti oba olwayo bawanise era ne bava ne bakola statement egamba tugezaako ku respectinga laws of according peacekeeping. Enteeseganya zobadde mu kata saako nammwe zemubaddemu ne Donald Trump tugezaako ziwa ekitiibwa. Naye nga baali beegulye okuta kakino kankigambe okuta ba prisoners of war baali bagezaako kwegulira time okwesetinga mu nfe empya okwegabanya nga tebakolebwako bulumbaganyi kubanga okulwanagana kwali kugenda mu maaso nga Felix Sekidi agenda mu maaso n'okusindika drones ze nga zitagetinga enfo z'abayeekera ba M23. Kati omuyeekera we yalaba ekyo n'agamba nti nno nyina okukyusa obwanga nkolero bakiyita re-allotation nkyuse enfo zibabadde bamanyiddeko kati wano bategeddewo coordinates bazimanyi naye kikola nkikoze ntya nga amagye g'eggwanga erya DRC tegankubye mbazannyidde ntya ku bwongo. Kiyakola omuyeekera mulaba edduka naye mugezi tatudde. Ye munnange kyeyakola kwe kuyiiya amagezi agata ba prisoners of war ng'ekimanyi bulungi nti DRC Kinshasa teyinza kutagetinga bajaasi baabwe newankubadde bali mu buwambe. Kibayamba ogenda mu position ze baagala n'okubagulira time. Kino nno batono nnyo abakimanyi era bangi balowooza nti nno abayeekera bano bandibanga bafugazizza. Naye ebyo ngo bitadde ku mabbali kugambye ebyaliwo mwezi ogwa Maachi saako ne April nga tumutandika. Kakati ekiguddewo si muntu okusinza ku training gye bawa amagye g'eggwanga erya DRC ne equipments ebyetaagisa. Bagenze mu maaso n'okufunza omuyeekera wa M23 omutuusi era ne Kagame kati waali kati yennyamira. Ye mwami oli Kaguta Museveni tumuhabulwa ye asiba bikutuka olw'ensonga nti amagye ge gagobeddwa mu Democratic Republic of Congo era abasajja bagenda babalagirako bwerere bagamba mulina okwambuka ebitundu byaffe nga ye baakola amagye g'eggwanga erya Rwanda mu Mozambique. Bannansi nno bye babeegobera nga bagaba bakooye okubatta beefuula bajja okukuma emirembe kyokka nga beebatta bannansi bo baakigwamu mangu. Kati DRC bwe yalaba ekyo negamba naffe tuzuukuke ekitegeeza ffe abaleeta conflicts ffe abateekawo conflicts mu ggwanga lyaffe
twefuula nti no tukowoola amagye g'eggwanga erya Uganda aga UPDF gajje gatuwa obuyambi gatuyambe, kyokka eno nga bagenda mu maaso natunyunyuta natubba, eno nga tutta balowooze nti ddala obuyeekera gye buli. Okimanyi nti no mu ggwanga musobola okuba nga temuli mu buyeekera naye abo b'oyise okukuuma okuba akalimu bakagala kasigalewo ne bagenda mu maaso ne bakuyeekera gwe kennyini nnyini. Kati kyekiri mu ggwanga lya DRC lya Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update TV wano ukawo osobola okugafuna. Gwagala otweyungako nagambye dakirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikuwoneko obeere nga otweyungako. Njagala nkutwale mu katambi kano olabe nti ekijja si muntu. Njagala okitwale nti ekijja si muntu, nti amagye g'eggwanga erya DRC gongedde okubanga gawaga, geyongedde okubanga ganyweza. Enfo zonna ezalotetingibwa okuva abayeekera bana ba M23 ze baavaamu zaawambibwa bamukwata mundu ab'owansi infantry force abakuba emmundu nga bagijja wansi. Mwe muli abawazalendo bagenda ne badda ne beefuggaza enfo zino abayeekera ze baavaamu era kati be bazitwala. Era kwali kujaganya na kutya enkyamazina olw'ensonga buno obuwanguzi baali batuuseeko baali tebabutuukangako. Jjukira mu ntandikwa y'omwaka 2025 mu January abayeekera bano aba M23 we bagenda mu maaso n'okuba nga basalako ekibuga Goma ne bakiwamba, Bukavu, Buvuma airport, byonna amatwale ne batta ne gavana eyali avunaanyizibwa ku kibuga ekyo. Tebaakoma okwo ne bagenda mu maaso n'okuba nga basetinga new system, governance system empya mu kibuga Goma. Naye nga bino byonna ebibuga byali bitwalibwa Felix Sekiri. Kitegeeza ki? Nti eggwanga erya DRC lyagabanyizibwamu abayeekera. Ng'ani akikola? Paul Kagame kyalabika nti nayagala kufuga wa mirundi ebiri, ayagala abeere ng'afuga mu Rwanda saako ne mu Congo ng'alinayo ekitundutundu kyafugayo. Olw'ensonga nti oba oli awo ensi ye entono nnyo nfunda tejja kumala kuvaamu musolo gumala. Kati kyabaawatanya n'agenda mu maaso n'okuba ng'afunza ebitundu ebimu ebya DRC ng'ayita mu bayeekera bano aba M23 ng'era alina ekyekwaso ng'agamba mbu bano abayeekera ab'eggwanga mbu mulimu abayeekera abali mu ggwanga erya DRC abakwatagana n'amagye g'e Congo, era bano bagenda mu maaso n'okuba nga bakola obuyeekera bagala kukomyawo Rwanda genocide. Bano abahutu bali mu bibira bya DRC era bagenda mu maaso n'okuba nga bafujjirirwa Felix Sekiri basobole okukola ku ggwanga erya Rwanda obulumbaganyi. Era ng'agamba newe kiba ki ketonye kedwake sigenda ku withdrawinga troops zange zijja mu Democratic Republic of Congo. Agamba tagenda kubeera nga ajjayo county measures, security measures zayina mu DRC olw'ensonga nti amanye ekiddirira ye talina garanti nti abantu be bali seefu. Era n'agenda maaso n'okusuubiza bannansi b'eggwanga erya Rwanda nti bafaayo era tebatya, bagume tebaba na kutya, nti Rwanda genocide terikomawo era tejja kukomawo. Kiriba ki ekiri gikomyawo ng'ate amagye gaffe gasiisidde ku booda za DRC saako ne Burundi. Oli ku Yugi Update TV nyongera okukujjukiza ku osinzira okuba ng'otuwuliriza. Sooka olabe akatambi kano oluvannyuma tweyongereyo. Kakati oyo gwolabye ye mujaasi w'eggwanga erya DRC. Ennaku zino ali ggumite, abasajja bamuwadde obuvumu. Kakati kino tolowooza ati nno kisanyusa abamu. Wenjogerera mwami oyo Kaguta Museveni munyiivu, Paul Kagame munyiivu ku nsonga zino. Ekitongole kyokka ekiringa ekisanyufu kyekya bakiyita ki SADC, South African Development Community, be bagenda mu maaso n'okuba nga balwanirako ku sayidi eri erya DRC. Abalala bayinza okwefuula nti bamulwanira naye nga bye baagalayo bye bingi. Era kyobola obuyeekera tebuggwaayo, bujja kubeerawo mwaka na mwaka. Decades of decades bagambye mubaddemu entalo mu DRC olw'ensonga nti no mubaddemu Islamic states ezijja nga zeetondawo, naye nagamba zino zitondwawo bantu abalina interest mu ggwanga erya Congo mu bibira byabwe, si kuwamba bukulembeze nedda. Era towulirangako nti obukulembeze bwa DRC bwawambiddwa, wabula baagala bya bugagga. Bukasi tabafuna access ku by'obugagga, ebisigadde gwe amanyifuga abantu bo kuŋŋaanya musolo gwo. Naye njagala okutegeeza nti ebyobugagga ebiri mu DRC ebikukusibwa bingi,
biba birwamu obutitimbe n'obutimbe bw'ensimbi n'okusinga omusolo okolekitinga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era y'ensonga lwaki olaba eggwanga lino likwebedde, likyali mabega nnyo ate nga lyandibadde wala kubanga liyimirizaawo ensi yonna. Bagenda mu maaso n'okusima minerals zinantalabika omuli coltan ne cobalt. Zino minerals ziyambako okukola ebintu by'amasanyalaze, okukola amasimu, okukola laptops, okukola computers n'okukola systems ezigenda mu nnyonyi, ng'abantu bano bannaffe ab'amawanga ageebunaayira be bagenda maaso n'okuba nga bakozesa enkola eno nga banoonya software nga bamujja mu ggwanga erya Congo. Wabula wano aba akyali ku hard copy nga tebannamuteeka mu soft copy. Abamanyi ICT ndowooza ekyo kyo mukitegedde. Nkugambye gwagala otweyungako tokalana na muntu yenna. Mbwatoba okweyunga ku Yugi Update 7 nyina kukola ntya mundagirire. Kirira wansa waliwo ekigambo subscribe gwe kikooneko. Waliwo n'akafaananyi kalinga kadde kakooneko. Ako nakugamba omugaso gwako gwe guno. Kakuyambako kuleetera notification message nga tojja kulinda kukebera bukebezi oba nyina kye nataddeyo. Wabula ng'ofuna notification message nti kati waliwo information ekujjidde gy'ogwanidde okuba ng'otunulako. Abajja mu comment section mbaagala nnyo. Nammwe abalayikinga mukola kyamaanyi nnyo. Kakati embeera etabuse nga bwe nkugambye mu Democratic Republic of Congo. Tewakyali mugenyi, abagenyi kati bakoma mu ddiiro, tebakyabakkiriza kuyingira kisenge. Naye luli abasajja bano badde bafuukidde kiseekidi ekizibu. Ya Rabbi, badde bamufuukidde akayinja mu ngatto. Nga laba musajja wattu teyeesobola, talina magye, talina bumanyirivu, talina mmundu, talina gwayinza sayininga naye mukago. Omuntu yekka gwadde asobola okukwasaganya naye ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era buli mwaka badde bakola endagaano ng'ayingiza amagye ga UPDF mu Ituri provinces, mu Bunia, yes, ne bakola operation baali bagiyita Sujjo. Naye olw'okuba nti tewaali kyakola, operation gye lowooza nti negera muyamba eyongedde bongezi banafuya nakubba bya bugagga byabwe. Bo interest yali batwalayo ndala nnyo. Newankubadde buli kadde bagenda maaso n'okulaga nti nabayekera bafunzizza, kati baabo bali wali bayingidde ekibira gundi. Ebibawuzaamu bayingidde ekibira nga bafuna obwaganya okweyongerayo eri okusima ebyobugagga nga bakukusa. Ensonga mujja zitegeera mpola mpola. Newankubadde mujja mu comment section ne muwakanya ne mwefuula babitegeera ennyo. Singa ebisi tusinga okuleeta mubadde mu bimanyi tetwandirese information kubanga esinga yonna mwandibadde mugitegeera. Naye olw'okuba nti nno weewaayo tukuweereze, naffe tukusaba otukkirize tukuwe by'obadde tomanyi. Gwalina by'omanyi nga tetubitaddewo, naawe oyaniririzibwa mu comment section n'otangaaza bannayuganda, n'otangaaza banna DRC, aba East Africa bonna kubagana amawanga tulinga kisenge na ddiiro. Tuyambagana, titwagala kulaba Abaganda baffe nga badaaga. Wenjogerera kati wano pointi yange weeri, pointi yange etuuse, ogenda kubanga obitegeera bulungi. Nsonga ki? Wuliriza. Kati nsumuludde wano olina okuwulirizaawo kubaka kino kye bayita assessment time. Abeefuula babimanyi nnyo wano we tubaagala. Baganda bange ab'enkyukakyuka mbatumiddeko nnyo, mwebale kulwanirira ggwanga lyammwe obutata. Entakeera buli lukya ne mwewaayo mu bugubi ne mugenda maaso n'okuba nga muteekawo embeera ey'okulaga nti nno mulwanirira eggwanga lyammwe era enkyukakyuka mugyetaaga mu ggwanga lyammwe. Mukooye okubeera nga musendebwa olutinga ekikere mu ggwanga lyammwe. Ekyo nno tubassaamu ekitiibwa era naffe tuyiwaayo batera y'amaloboozi gammwe, tracing amaloboozi gammwe. Gw'ojja mu comment section teekayo ensonga ekuluma neeba teri ku mulamu ogwo gwe twogerako kati. Lijja kuwulirwa, lijja tegeererwa. Ate n'ekirala, abajja mu comment section nze mbakkiriza okujja ne mulangirako okwo obulango bwammwe, oba alabye obaani. Guno omukutu gwaffe ffenna musobola ogukozesa okupromotinga ebintu byammwe mba mwagala. Teekayo ka comment section kajja labwa bangi, ojja kuba omaze okwadvertisinga n'okupromotinga ky'obadde oyagala okupromotinga. Ako ka idea sikabawadde, ako kalowoozo kabi, tweyongereyo. Kakati munnayuganda tandika okwekaabirako.
Lwaki nkugamba nti Flex Ekidi kyakola mwami Yoweri Kaguta Museveni enkoko ekikola bwana? Tandika okwekaabirako lwa nsonga tagenda kuva eri abyatule nti tunyigiriziddwa weetuti. Wabula buli Flex Ekidi bwanyigiriza eri ng'agenda agoba bannayuganda oba amagye g'eggwanga oba Museveni mu DRC, bintu bingi byogenda otandika okulaba wano otegere nti nno omusajja abadde abba eggwanga lya banne. Kyola abadde tebafaayo nga bakulekeramu akwaganya. Oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okutalaga amawanga ag'ebweru ne bagenda mu maaso n'okkuba envumbo n'okuteeka sanctions ku ggwanga erya Uganda. Uganda neeba nga tekyafuna buyambi bumu, foreign aids ezibadde ziva ebweru saako n'eggwanga erya Rwanda. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze kibanafuyizza nnyo. Mu kubanafuya ne beekanga nga ne mu DRC bikyuseemu, Omumerika ayingiddeyo. Kitegeeza buli kimu kati kigenda kuba kiralamukko, enkola egenda kyuka. Newankubadde abamu ku bajaasiga ba Uganda bakyali mu DRC, naye Omumerika si yayingira ewantu ne musigala nga mukyopolayitinga kye kimu. Kitegeeza operation zikyuka kubanga ayina drones eziketta. Ajja kuba abaketta entakera ng'ayagala kumanya bano bakola ki eno ddala omulimu gw'abasayiningisa ge baliko oba bali ku byabwe. Ekyo nakyo ajja kuba akola ki? Akitegeera. Kati ekyo ekyamaze okubaawo, basajja bakulu bano ne banyigirizibwa. Paul Kagame ne mwami Yoweri Kaguta Museveni bendiko. Museveni kye yakoze kwegenda mu maaso n'okunyigiriza bannansi b'eggwanga erya Uganda, ng'agenda mu maaso n'okubanga atandika mu kusengula abasuubuzi mu kibuga. Bukiyesiki bonna bu bizinensi mu butamanya, kino bakikola mu butamanya kuba tebamanyi kijja mu maaso. Buno bu bizinensi basengula bwe badde buyambako okukwatikirira ekonomi y'eggwanga Uganda nga busolezebwa omusolo nga gavumenti efunamu ng'eteeka mu nsako y'eggwanga. Onkankubuulire, omuntu asinga okusasula omusolo mu ggwanga si ye omuntu wawagula bayina ebizimbe, ye muntu wa wansi. Abantu abanene mu gavumenti tebasasula musolo. Tunuulira ebizimbe biri mu Kampala bya banene bonna basinga bali mu gavumenti, ba cabinet ministers, naye ebyo bizimbe oyinza okusaba n'omu ku documentaries kubasasulira omusolo ne bazikuwa tebasasula musolo. N'obagamba bagende mu maaso wali n'okgenda ku Google bagugulinge balage engeri gye basasulamu omusolo, tekiriiyo. Ekyo kimu. Kati ekyo ekyamaze okubeerawo, gwe mukwano gwange mpuliriza, enjovu ebbiri we zirwanira wabeerawo ensiitaano. Kakati ebyo byonna bamaze okubawo nga banyigiriza kwe kutandika okusengula abantu mu kibuga, Bukyesuki bonna babugyeewo. Tebakomye okwo, bakoze amateeka amapya agakufunza ku bwannannyini ku ttaka lyo, nga buli ttaka kati buli mwaka kyenkana olina oddisasulira omusolo. Omusolo bagenda gwongeza ku buli kimu. Lwaki? Balina okunyigiriza Munnayuganda basobole okufuna accountability za sente ze badde bajja mu Democratic Republic of Congo ze badde bakukumpanya. Naye nga bwe nagambye nti omusolo oguli mu ggwanga lyaffe gutumala, gusobola okukulaakulanya eggwanga, naye abasajja bali mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni, enguzi yabafuukira enguzi. Kakati yiyo embeera gye tulimu bannayuganda. Era gwe nga tonnakaaba okaabya kajanja, twabagambanga mwebeererengamu, mulwanire eggwanga lyammwe, mulabire wala, mubeere wayize ennaafu. N'ekyo kyabalema. Era nalabako omukyala awo ye mukono ng'agenda mu maaso n'okwataakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu, watugamba nti nno tubikwase byonna byonna ogenda tulwanirira. Ayibakwasa ngaani? Kyagulanyi asolooza omusolo? Kyagulanyi eya deployinza abasajja bazze ne bamenya obuyumbayumba bwammwe bizinensi zammwe. Yabagamba munzikirize mu mbaakingi mbakulembere, tuteekewo enkyukakyuka bino tubyewale. Kyabalema, mwadda waka nga mutuula. Ate nabagamba Kyagulanyi talina kyatayina, buli kimu akiyina. Wabula ayambako gwe omuntu wa wansi osobola okuba nga oddizibwa eddembe lyo. Alwanirira what we call justice mu ggwanga. Omanyi justice kintu kya makulu nnyo. Wobeera ne justice
okulwanirira justice tekyetaaga ekikola kumala kutuukako. Nabagamba waliwo omusomesa yali lekikyala yatuuka nga baana bayingidde edda lecture room nga balindiridde, n'asanga omuwala n'atandika omuto kyalinga yamugamba stand up, get out of my class. Omuwala n'abuuza lecturer what have I done. Lecturer n'amugamba I don't want to know. Get your books, get out. I don't want to see you in my class. Mazima ddala ng'omuwala talina kyakoze. From nowhere lecturer nga mukambwe nnyo. Lecturer nga mukambwe nnyo. Omuwala tiyagala kukaayanya nnyo lecturer. N'akwata ebitabo bye n'afuluma classroom. Lecturer we yajja n'abuuza class nga bulijjo era ne bamuddamu we are fine. N'ateeka ebitabo wansi n'agenda ku board atandika okuba nga akola ki ng'alekikyalinga. N'abagamba leero tugenda kusomesa ku kye tuyisa justice. N'ababuuza what is justice. Buli omu n'awa ansa ye. Abo ne bawa justice kwe kulwanirira eddembe. N'ababuuza lwaki lwe mbadde ngoba omuwala oli tewali ye asituse. Kuba yali abasomesa what we call to fight for justice. N'abagamba justice tekitegeeza kulwanirira ddembe lyo wekka. Kitegeeza n'okulwanirira eddembe ly'omuntu omulala gw'olaba anyigirizibwa nga tasaanidde kunyigirizibwa. Mbadde ncunya kolege munnammwe teri asituse kunkomako wadde n'omulwanirira. Yerwaniriddeko yekka na yekka. Bannange, is that what we call justice? Is that how we promote justice? N'abagamba kati mwenna testi mugigudde. Olw'ensonga temusobodde kulwanirira justice, pepa mugigudde. Kati basebo ne bannyabo ako nkayisizaawo nga kalowoozo. Okulwanirira eddembe mu ggwanga lyo tekitegeeza kikolwa ekyo kusooka kutuukako. Teweetaaga sooka kuttibwa, teweetaaga sooka kusibibwa, teweetaaga sooka kubuzibwawo olowooza okutandika okulwanirira eddembe. Eddembe justice okugirwanirira oba okugipromotinga etandikira ku munno oyo gulaba ayisibwa obubi wadde tebikkwatako. N'olwanirira kubanga enkya tomanyi kiyinza okukeererako ggwe. Era lecturer yabagamba enkeera mukimanyi nti nno nyinza okulondamu omu ku mmwe era ne muyisa kyekimu ne mugoba mu kiraasi. Naye ng'ensobi evaawa nti mwayimirirawo mu bumu kulwanirira justice, ddembe lya muntu omu. Nkugambye oli ku Yugi Update Civic Osinzidde obanga otuwuliriza. Gwagala otweyungako nagambye edde ekigambo subscribe wekiri wali wansi osobola okukikoonako n'oba nga tusobola okubeera bumuggu. Mukwano gwange ali eyampuliriza. Olw'obudde emboozi badde mpanvu naye munzikirize enkome wano. Naye gwe ky'oba omanya si birungi Munnayuganda w'otazuukuka ekijja si muntu. Omusolo gugenda kweyongera bwe kimbagenda kiteekako mu kusolo olw'ensonga Flex Ekidi abafunzizza eri gye babadde babba ebyobugagga. Tebakyayina ssente, tebakyayina nsimbi. Foreign aid baagibasalako. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze eri akikoze. Yabagamba talaba nsonga lwaki mugenda mu maaso n'okuvujjirira abasajja abali mu gavumenti abatapromotinga justice, abatapromotinga demokrasia mu ggwanga, ate nga mmwe first priority yammwe ya promotinga demokrasia
ne bamuwuliriza era sanctions zitandika okuluma si ku Museveni yekka ne ku Paul Kagame. Mbanirizaako mu comment section olw'obudde munzikirize nkomaawo. Mbagala nnyo mweraba naye tujja kuba nga tukomawo. Gwe ky'oba okola kirira wansi subscribinga, likinga, sharinga. Mbagala nnyo mweraba.